Buli ddakiika eyitawo ebintu bya mwana mulenzi Alien Skin byongera okwononeka. Anti abajja bujulizi bongera okubujjayo abooleka nti nno ono alabika yayonoonye ekitiibwa kya Kyagulanyi yakirinyiridde yatyobodde Kyagulanyi. Ate nga amateeka ga internet gagamba nti Kyagulanyi tatyoboolebwa taddibwamu ate tasongwamu era Kyagulanyi teyeeriggibwako. Kati nno ebigambo bya mwana mulenzi Alien Skin byatandise mpola mpola naye kati birabika bifuuse nnamulanda era gye binaamukomya mpaawo amanyi. Ebigambo bya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine byavuddeyo n'ayogera olunaku lwa jjo. Ate byo kati Abannayuganda batandise obbisitukirako nga buli omu abyongera obbiteekamu omuliro nti twabagamba oyo President kyayogera kiba kituufu era nga bakakasa nti Kyagulanyi naye alabika yagwadda mu lukwe lwa Alien Skin okubanga akolera Mwami Museveni olw'ensonga emu eba endala. Naye nno waliwo ate abavaayo okuwa amagezi nti batandise okulumba Alien Skin n'okumuggulako olutalo nti ayinza obutasoboka. Ne baleeta ekyokulabirako nti Alien Skin muyimbi bwe mwamutandiseeko olutalo yagenza mu studio n'akuba oluyimba. Ate oluyimba bwe mmwe mwennyini Bannayuganda mwe muli mu kulutambuza kiba kitegeeza nti temugenda kumusobola. Buli omu n'agezaako okumanga bamusuula ng'akubawo oluyimba nga mulutambuza paka lw'anaabakkakkanya n'asigala ye ng'agenda mu maaso. Nti abantu bangi bagezezzaako okulwana abayimbi abakyali active bamaliriza nga abayimbi abo balemeredde. Nti muyinza okulowooza nti mugenda kulwana Alien Skin mu mukuba ennume y'ekigo naye ate muyinza okumaliriza nga Alien Skin yabakubye ennume y'ekigo nga yasigadde waggulu kubanga ali mu kiseera kye gukyali mu kisa gwe. Mukama Katonda bw'aba agambye nti yamuwadde omuntu aba yamuwadde. Nti gwe ne bw'okola otya toyinza kuggyawo omuntu toyinza kusinza amaanyi ga Katonda. Ne bw'oleeta emboozi ez'enkana zitya omaliriza gwe ogudde n'emboozi zo ate oli aliko omukisa wa Katonda n'asigala ng'akyatambula. Kati nno bagamba Alien Skin ayiko omukisa gwe mwandimugenze mpola nti ayinza okumaliriza nga yabuluza mu struggle ate ne tutandika okuswala n'okutandika okukuba emimiro nti kale twakola kyaki singa twakikola. Kale bigambo bibino mboozi mpanvu nsaba twegattwamu tulabe ebigambo bino tuggyemu ekyokuyiga nakyo ekiyinza okutwala mu maaso struggle yaffe. Alien Skin tumugamba ki struggle mwetaaga temwetaaga byonna ogenda bba obifuna olunaku olwaleero tutandike ebigambo. Ngenda kweyambisa quotation ya president etambudde nnyo olwaleero ku mikutu gye. Akugambye, I don't tell you to think like me. Sikugamba oba sikusaba kulowooza nga nze. Bigambo bye. Just think. Wabula nakakuteerawo na wali mu Luganda ti weetegerere weerowoleze. Gwe wennyini nnyini ng'omuntu. Kituzaayo ku first principle ey'amakulu agali mu kigambo people power. Our power. Nti bwe twakozesa ekintu ekyo twaluubirira okutambula nga twejjukiza nga ffe nti amaanyi ge tulina gano si gaffe ku lwaffe wabula g'abantu abatugoberera. So nga ate era kirimu n'akalala akaddako akagamba abo abatugoberera abantu ffenna nti obuvunaanyizibwa bw'okwenunula na buli kimu ekikwata ku ffe n'ekitegeeza obwannannyini bw'ensi yaffe kiri mu mikono gyaffe. Kitegeeza n'okulowooza kubeere kwaffe bye tulaba tubitegeere nga ffe. Ne mbajjukiza ebbanga lyonna obulabe obusinga okubeerawo bwe bulabe bw'oggwa omuntu abadde azuukuse okukwata obwongo bwo nga tubulafubanako okubujja mu mikono gya bannakyemalira abaabutwala ebbanga lyonna kubanga nakyemalira Museveni asanze busanzi kiwedde. Mu Luganda tukiyita kubennaanya. Abennaanya bubennaanya. Naye nga already empanji y'okukwata obwongo bwaffe yali yatandikibwako dda Abazungu. Ne batusanga nga tulina entegeera gye tutegeeramu ne baintroducing ebyabwe ne tuva ku byaffe ne batuleetera okulowooza nti ebyabwe bye bituufu. Agaabwe ge mazima, ebyaffe bikyamu, ebyaffe bya sitaani. N'olwaleero entegeera eyo tugikuliddemu tugisomeddemu ekyagaanyi yasimba amakanda mu bwongo bw'abantu abasinga obungi mu society yaffe neera neebeera bw'etyo. Kyova olaba nti ebbanga lyaffe ffenna tukkiriza nti tulina kufugibwa bufugibwa. Era ffe tuli much comfortable n'okubeera abagoberezi. Olwananga nnyo n'otobeera kikira. Lwana nnyo okuba omutwe
mu kintu kyonna kyoba olimu. Lwa nsonga emu, ensi eno gye mulaba gye tweyagalirako baganda bange, kamubeere nga mwajja balongo nga mwazaalibwa muli babiri muli balongo. Teriyo bajja mulundi gumu mu nsi ne batonnya mu nsi mulundi gumu. Era ne wabaawo omulongo ne bwe muba balongo kubaako omu asooka ebweru omulala najja ng'agoberera. Naye waliwo ekiseera kye wabeera mu nsi eri ey'olubuto lwa maama wo. Mweyo ensi walimu. Bino ebyali kweno gye wali ogenda okujja wali tolinaako ky'omanyi. Kabeere maama we yali akwetisse mu lubuto wali tomumanyi. Naye weewuunye ebintu bino byonna wabikolanga. Gwe walyanga, wazannyanga, wafunanga ne ku budde obwebaka. Naye ng'oli mu nsi eyo. Bingi nnyo by'otokyasobola kujjukira naye nga kimanye nti ebyo wabiyitamu. Ebbanga lya myezi 9 ng'oli mu lubuto lw'omuntu gw'otamanyi. N'omala Katonda n'atuusa ekiseera n'osalawo n'osiba omutima okujjamu eno ensi mwe wali tolina gw'omanyiimu. Wajja bwogo. Kiki kye wajja nakyo? Wajja n'ekyokulwanyisa kye bayita bwongo mu mutwe gwo. Era nga kyekyo kiriredde okutandika okupalapalanya okulaba bwe kigenda ensi eno ogibeeremu ogiyitemu. Ne kikuwa nti bw'onojjako ojja kufunako emikwano, ojja kusangako n'abalabi, ojja kuyiiya bw'onoobayitamu, ojja kulaba butya bw'onoosurvivinga. Abamu mu ffe twakulira mu mbeera nga n'abaatuleeta mu nsi tetwafuna budde beetegereza. Naye ekyo tekyatuterebula. Mbagamba bulijjo nze kitange yava mu nsi nga nina emyaka 3. Saafa. Songa eyandeeta mu nsi yalinako obuvunaanyizibwa yali agenze. N'enkuzibwa maama wange. Ku myaka 15 naye n'avaawo. Saamugoberera. N'ensigalawo. N'entuuka n'okuva mu nsi gye nakuliramu n'enzija ntetenkanyiza obulamu mu nsi endala. Ate nga naawe natambula muziwera. Naye yo nayo sigendangayo nti ekintu teyo nfunye confidence kuba ninayo gundi. Era nsobola okutambula n'enva wano n'engenda ewalala we simanyi muntu. Lwaki? Nekakasa nti ekiri mu mutwe gwange kino. Bwe ntuuka gye mba ntuuse, nina engeri gye nsobola okukyeyambisa n'ensobola okumanipulatinga ensi eyo n'engibeeramu. Ne bwe lubanga lulimi nga kijja kunneetaagisa kuyiga lulimi lwe mbadde simanyi era nja kugerengetanya bwongo bwange njiga olulimi olwo. Eyo independence gye muteekeddwa okulwana ennyo okubeera nayo nga baganda bange. Mu struggle eno kintu kya makulu nnyo. Yensonga lwaki people power twagamba twagala abantu tubawo omukisa ogwekwatira obwongo bwabwe nga tebakkiriza abantu balala buzannyiramu. Abakyalemereddwa kitutadde mu buzibu bungi nnyo. Ebizibu byonna bye mulaba tuyingiramu mu struggle. Ebizibu byonna nocha kumacha nga webasa olowooza bwoti ne bugenda okuwongera oba ne bugenda okuwongera ng'olowooza bwoti ekizibu kiri kimu. Obwongo bwo olwanya otya okubusigaza nga gwo obusalirawo gwo obucontrolinga. Nakyemalira ekyo kyekintu kyasinza okukapitalizingako okulaba nga atutaataganya n'okutubeeza mu mbeera emu. Nabagamba making sure nti atuteekawo ne tusoma page emu ku katabo. Akatabo kalamba tukimanyi katabo kalamba naye ye tayagala tuve ku eyo page buli ddakiika. Kyovolaba kati afunye n'obusobozi obusobola okuyiiya nti musobola okubeerawo ne mumwesonyiwa ne mubeera nga mmwe obwongo bwammwe n'entalo zammwe muzikapitalizinze ku mmwe bennyini. Nabagamba ng'ekintu kino kitandika. Ne mbagamba time will come. Ng'ekigambo kulya tekikyalina nnyo makulu. Kubanga kijja kwanguyirwa nga buli muntu yenna yenna okukituuma omuntu. Abasooka okuba ba victims baakyo abakyasurvivinze tukyaliwo batono. Abasinga obungi amaanyi gaabagweramu ddala ne bakivaako. Sinti baakyawa struggle, sinti bakola naye bali tebakyasobola kuhandolinga buzibu obwo. Obuzibu bw'okuba nti banno bw'otambula nabo mutegerera ku peesi za njawulo. So nga mwena mulowooza nti mulina omulamwa gwegumu. Ekirala twanguwa nnyo olw'okuba nga tetukkiriza bwongo bwaffe kubufuga. Twanguwa nnyo okugwira abantu. Omuntu kimwetaagisa kwogera ekigambo kimu. Omuntu by the way
waliwo abantu abasinga katika mbabulire waliwo omuntu nga ye kala red color ngemunyumira bunyumizi ngajagala bwagazi nga ye omuntu. A person like me osobola kunsanga nga even before the struggle nakula ndi muwagizi wa express nabagamba newe nabanga njoze ebintu awaka nzenga nsoka koza mu bya red nimbizako white naye ate newe nabanga mbiteekawo nga abagamba byanika nga ate making sure byeno binasose bya red okwoza bwe mba nyanika sibisosa wansi nga nina kubisembya waggulu. Express inokuba on top of every other team. I associated Express with red. Ojja kusanga yo omuntu nga bwatyo bwali nga red color emunyumira bunyumizi. But our problem is that whenever we see someone putting on red, oyo waffe ategeera nnyo. Whenever we see that, kyokka obuzibu bwe tulina nti twewaayo ffe tuwaayo omutima gwaffe gwonna. When it comes to supporting or loving, tuwaayo omutima. Nabagamba omutima muzibu nnyo nnyo. Kintu Katonda kye yatonda mu organize yatuwa ekitalina gumba naye nga kimenyeka. Ate nga kisobola okumenyeka amangu singa nannyini kyo obwongo bwe bubeera nga tasobola kubufuga nga ye. Someone only says, people power, oyo waffe. Which is not bad. But mubere n'obwongo obulowooza nti omuntu ono asobola okukyuka nga bw'ayogedde leero kino asobola okwogera kiri tomorrow. Nikituzaayo ku quotation ya president. Don't think like me, just think for yourself. Tolowooza nga nze naye weerowooleze weetegeerere. Bwoneetegeerera kijja kuleetera okumanya mu mutima gwo nti oli ne bw'aba akedde ku makya n'alya ssente n'avaawo toyina muwa budde. Ne mbawako example y'omuzannyi w'ebikonde. Omuzannyi w'ebikonde yenna kasita obanga mulwana n'omuntu n'omukuba awantu ekikonde n'akulaga nti alumiddwa ne oba n'okuba omuntu n'omuleeta kaati n'ogirabako. Muganda wange buli mulundi gwonna gw'onojjanga okumulumba ekikonde ekyo kirina okudda wawali kaati. We batadde kaati omuntu ne bwakoonawo bukonyi katono bw'ati. Ne we babadde bamaze okuteekawo gundi nga omusaayi gubadde ng'oguziba gulekeraawo okujja. A simple touch. Ekikonde ne bwe kitaba ky'amaanyi waddamu ne waasama era omusaayi ne guddamu ne gujja. Ebiseera ebisinga abantu abamu babakuba technically ne kireetera bali okusuula ettawulo ne bagamba nti bamukubye technical knockout lwakubanga omusaayi guganye okukoma okulekeraawo okujja nga gutandise n'oku-affectinga visibility y'omuntu. Ne bagamba alemereddwa tebasobola continuinga na kikonde kino. Naye ffe bantu abawadde nakyemalira all opportunities to know where to touch us and we feel hurt. Fefe tumuwa buli ddakiika nti kati oyogedde kono mulimu ne baba tannatuukako mwe nnyini ne mweteerawo embeera mama bwana omugamba kono mwana omugira bwoti bwana ogira bwoti. We are hyping people mu mbeera y'obutamanya hoping nti tubasuula. Mulina okukimanya nti nakyemalira ali mu budde bwe bw'akawungeezi. Mu budde bw'akawungeezi as nakyemalira wants to manipulate people. There are very many Ugandans who would love to manipulate or taking advantage of the situation. Abagala obwagazi nabo okufuna banakigwanyiza abagala ofuniramu ekyo bayitirivu. Here we are fighting an artist simply because bagambye nti akoze bwati ne bwati yayogedde bwati ne bwati. Mwe bennyini mwe mu abantu bana amakulu. For instance, nze omuntu okuva eri n'otandika okwagala okugeraageranya era bwe mutajja president mu bintu bino byakumugeraageranya ku bantu gundi ogamba otya nti wenkana ne gundi ogamba why would you even think about that? Gwenga kuchokkiririzamu nze nganze jafa. I don't even compare president to anyone. Lwaki the chapter of singing yakoma. One time Kenzo yagamba nti Kyagulanyi tisijja kumuwagira nakuyimbirako n'oluyimba nga bakusibye ebiki hoping Kenzo yali ayimbira Kyagulanyi as if ye yali ebizibu by'eggwanga.
instead of knowing mu bwongo bwe nti kye nali njogerako nange nalaba nti embeera yali etuuse bwetyo n'abantu bamutegeere ng'eyati yategeerera okumu n'ensinga bwetegeera ye yennyini ne yeevaamu naga nti nze kino nali nkiyimbidde Kyagulanyi. This is what I told him. Kenzo, if Kyagulanyi wanted the music to be part of his campaigning strategy, he started on that journey 20 years before everyone could wake up n'amanya nti Kyagulanyi ayimba music wa makulu. Around 2000 something, early 2000, waliwo journalist yali amukyazizza n'amubuuza, waliwo yali amubuuza mu interview, n'amubuuza n'amugamba no, this is not just music. Naye yamugamba, this is a mission. Mwe bagendedde otegeera ne gavumenti yebuuke nti Kyagulanyi kyayimba mission. Ng'olwedde takyalina ekirala ky'atanaba, kintu kyonna kyonna kyetaagisa kwogerako ky'atanayogerako. Era namugamba nti singa Kyagulanyi music we yagenda omucampaigningira, twagala music yaba mucampaigningira, mwe temukyalina kipya kye mwongera kuleeta nti kino kyekyazze kyekipya kye tubadde tutannamanya. Otherwise, ennyimba za Kyagulanyi zonna zaali zisobola okukola campaign, nga zisobola okukola mu campaign trail zokka. That is why government bwe yakitegeera balwana nnyo okulaba nti ku mikutu gyonna teziyimbibwa. Mwenga temunaba kusituka kugamba nti muyimba, balwana nnyo okulaba nti teziyimbibwa. Okumanya zaatiisa government era nga zaali much effective. N'abayimbi abalala abaali bayimbyeko ezaabwe zasigala zikirizibwa okuyimbibwa ku mikutu, naye za Kyagulanyi nga zigaaniddwa. Ekitegeeza kati ffe abaali baagala okukola campaign bw'oba olowooza nti obadde oyagala tuyimbirako ku campaign trail, twali tusobola bukusobozi kusazisa CD zaffe oba kufuna flash ne tusaako music wa Kyagulanyi. Ne bwe wanditandikidde kagoma ka Lubendera, ezo zokka ennyimba zaali zisobola bulungi nnyo okumalayo amakulu g'ennyimba amakulu ga Kyagulanyi ge yali atuleetedde nga banna revolution. Kati ffe tugwirawo olusamba baganda bange. Ffe tuwa abantu amakulu. Bw'oba omuzudde nti ayagala kwegeraageranya ku Kyagulanyi, ignore them. Ekintu kinene ensobi tuzze tugikola nnyo lwa kintu kimu twagaana okukkiriza obwongo bwaffe okwetegeerera ne tubuwa abantu abalala. Ate nga nabagamba nti abantu bano togenda kumanya bigendererwa by'abantu mu struggle weesige ggwe. Togenda kumanya bigendererwa by'abantu. Tomorrow ojja musanga ng'akuvugisizza ekintu only to find yourself mu bbanga ng'akutadde nga ye ebigendererwa bye abituuseeko. Social media eno nnungi. Nabagamba kyekifo kyokka, yensi yokka mwosobola okkeera ku makya n'olangirira nti gundi musse oba ngenda mutta ne weeweera n'oga ngundi ngenda kumutta, n'olangirira nti namusse n'omuziika n'omuziika n'osalawo n'omwabiza olumbe n'osalawo n'omusika we n'omusika naye ne bw'ogamba naye namusse oba ngenda kumutta, nebula yakukwata okusiba. Just kill these people ku social media. What do you have to do? Just find their messages, ignore them. If you feel like you do not want to see them at all, block them. But blocking, nga tolina gy'omusanga wadde akatono, then ojja kulaba ng'omuntu oyo talina kyali. Naye mmwe kasita omuntu avaayo, mmwe muwa n'abantu abalala nakyemalira byasasula ssente ez'okunafuya revolution, ne mubawa omukisa oguddamu okuzuukuka okugamba nti nafunyeyo nange kawaaka. Kati whoever started this issue ey'okwataakinga Alien Skin, muzuukusizza ne bannamawulire Alien Skin be yali asazeewo okufiisa, nabo batandise omutunuzaamu kamera. Because bafunye omukisa nti mu kiseera kino kyalinamu obusungu wakwogera ebintu byongera okubamenya, kubanga namwe mwasazeewo muggulako olutalo. Ate mugudde olutalo ku muntu omuzibu, ye muntu ayimba ng'ate akyalina obudda, ali mu kiseera kye. If you don't know what it means, muddeeyo munoonye ebyafaayo by'omuyimbi gwe bayita Mathias Walukagga ne yali omugagga wa Samona, Saalongo Samona. Yatuuka n'okumugulirako ku bayimbi abasukka, ate tewaliyo muyimbi mulala n'ogu yayimbira ku Walukagga nnyimba zimusupportinga. But
Walukaga yakola ki? Yamuwangula. Bino ebizeemu ebirala ebizeeko okulabika olwaleero nga tebikyakola makulu. Luli olutalo olw'amaanyi nga Walukaga yaluwangula. Muzeemu okulaba ku Samona ng'era azzeemu kulabika mu bizibu. Essaawa zino gwe mutaddeko olutalo yagenze ne mu studio n'abafulumizaayo oluyimba. Eno bwe mu Luvuma era kyensinga okunsanyusa ku bwongo bwaffe kyekino. Ndi mwandyagadde mu lufiise luleme kutambula. Kyokka gye balukuba mululiko mu lukomentingako nga bwe mu Luvuma. Mulupushinga even further. Ekitegeeza nti mu kulumwa kwammwe mmwe mussaamu n'amaanyi ne ssente zammwe. Mussaamu amaanyi ne ssente mu ngero okulumwa. Because gye lukuba mwabalusharinga mwabalukomentingako ne mulutambuza even further. Ye ogugwe gwaki. Anti mwagala mukubira ku social media agenda kwongera mu studio. If you want to choose, the best way to retaliate is to ignore that man. Just ignore him. Era webuuza singa temwakitandise nga mmwe kuddira ebadde emboozi ey'abantu ababiri ogireeta ku social media feno twandibadde tumanya tutya. Singa ekyo mwali amagezi ago mwagakoppa nti naye omwayi bwe mba saagala kulanza kintu especially ekiri negative ku struggle, I just have to ignore it. Naye kati tuwa n'abalala opportunity. Ekirala nakyemalira talina kintu kyagezaako kutukola ne mulowooza nti akivuddeko. Yensonga lwaki abantu abasala ne bagenda gyali. Mwandibadde nga b'amagezi mu bintu bye bakola okubeera nga temubawa budde bubagoberera. Revolution eba ya ntondo. Revolution ya ntondo. Towa abantu mukisa kuva eno nga bwe basalabe badde eno bw'asala eno bwadde eno bw'asala bwadde eri bwadde eno bwadde eri. Don't just forget that these people have got a mission. And which mission is to fight the revolution. Ebbanga lye banaamala nga batulaba tulimu eyo embeera. Wano baagala nnyo okutulaga nga abantu abasiru abatalina kye bategera, abatamanyi na kiki kiriko na kiki kiddako na kiki kye twagala kukola. Right now, amaanyi gaffe gonna agasinga wano ku social media. Amaanyi gaffe gonna tugeetaddeko nga ffe. Tugeetaddeko nga ffe. Nakyemalira akola byakola tulwanagana ffeno ng'abantu. Ate no weewuunye. Nabagamba nti ffenna tuli mu banyigirizibwa kababeera ab'NRM. Lwakubanga abanyigirizibwa si bonna nti bamanyi nti banyigirizibwa. Si bonna nti bamanyi nti banyigirizibwa. Waliwo abatamanyi nga banyigirizibwa naye nga tebamanyi. Era ng'abo be bali mu kategori y'abantu abateekeddwa okununulwa. Just take an example nga si kyakuvuma. Naye funa example ng'ey'ekisolo kye bayita embuzi. Embuzi ne bw'oba ogitwala ku ttale genda gisibayo erye. Gy'otwala ogifunira ekyokulya eba yakusika. Osika nsike naye nga gy'ogitwala gy'egenda okufuna ekyokulya. So don't underestimate the strength of operation. Singa babeera bakooperations okumala ebbanga eddene, osobola okutuuka ekiseera ng'olowooza nti opureesawo na buli kyakukolera aba akuyamba buyambi, oba nti gwe okubeerawo okwo oli ku mmase ye. That is how an oppressed person becomes. Obeera frustrated so much, amaanyi gakuggwamu, n'otuuka ekiseera n'olowooza nti n'obulamu bwo bubeerawo ku lwago oyo akunyigiriza. Kati yembeera gye tulimu nga bannayuganda.
Bannayuganda baffe bangi nnyo abasinga obungi tebamanyi kiki kiddako, tebasuubira essubi libagwamu. Kyokka mu abazuukuseeko ate namwe mukyagaanya okuwa ekifaananyi ekirungi eri abantu. Nze nga neesiga struggle nga bwe njeesiga. Bagambye nina obudde obuleekana n'omuntu akyuse n'ava ku struggle, akyuse n'agivaako. Buli omu abadde n'omukisa gwe. Wooguzannyiriramu. Ffe tumanyi nti twalonda revolution eggwera mu reconciliation. Mu reconciliation ffenna tugenda ku ntandaala eyo. Oba gwani mu struggle, oba obaddaani mu struggle, oba oli ku ludda lunyiga oba ku lunyigirizibwa. Kimanye nti tekuliko yejjeeredde. Kino kye twayingiramu kizza nsi mu reset. Kitegeeza twagamba nti Uganda empya gye twagala okugendamu bino ebiri wano muno tubadde tetubyetaaga. Bibadde bikolebwa bantu ffeffe nnyini buli omu alinako kyalinako obuvunaanyizibwa kyazaakola. Ekitegeeza bwe tuba tuyingira mu Uganda eri empya tulina kusooka kunaaba. Mu ddiini zonna ezisomebwa ku nsi, eddiini zonna ezisomebwa ku nsi, and I'm very certain of this, buli lwe muba mutuuka okuyingira awantu awali sacred, awasibwamu ekitiibwa mu ddiini, musooka kunaaba. Uganda empya gye tugendamu nga tugireetera mu revolution waliwo ka stage ke tusookerako okunaabiramu buli omu okusobola okuyingira eri. Kye twewala tetwagala kugenda na bino bye tujje n'ebikyafu bye tujje mu Uganda enkadde mwe tubadde tuyingire nabyo. Ekitegeeza tewali atagenda kunaabaawo. Gwe nange n'oli tugenda kunaaba. Mu kunaaba okwo teweegayirira muntu bw'aba atandise okwesiiga ettoomi bwe tuyitanga waddugala buli omu amanyiwo kiri gy'oli, oba weddugazza kinene nnyo ng'amazzi ageetaaga okunaaba okugenda wali tegajja kutukuza. Ekyo olina okubeerawo gwe ng'okimanyi nti buli muntu ku ffenna nga bwe tuliwo mu bannayuganda, buli anaagenda okuyingira mu Uganda empya agenda kunaaba. Kyova olaba nina statement gye nakola ne mbagamba nti oyo yekka agenda okwejjeerera obutasisinkana bwenkanya na mazima ebiyitibwamu okugenda wali akasengejja akasembayo okuyingira mu Uganda empya, yoyo yekka agenda okufiira mu process. Era abaakejjeerera be bwe mulina mu bulwaliro bwe tubala baganda baffe ne bannyinaffe abaafa, including aba Museveni oba abatunyigiriza abafudde nga tetunnatuuka eri bagenda okuwonaako. Naye aka kaseera kazibu aka reconciliation tewaliiwo n'omu agenda kukasimattuka. So we do not have to waste most of our time. Gye tuyina gye twandibadde tukolamu ebintu eby'amakulu tugisibe ku bantu. You see all the energy we put in nga tuyita bannabyabufuzi. Muganda wange, sorry mumbuliro ba simu omuliro kwe, I mean eddoboozi kweriri. Someone tried to call it. Mumbuliro ba kulika eddoboozi please. Manu, send me something. Send me something, Manu. Thank you very much. Thank you, Husna. Yo, mbale mbagamba. Omuntu yekka agenda okusimattuka. Agenda okusimattuka. Yo agenda okufa nga tetunnaba kutuuka yeeri. Oba ali ku ludda lwaffe, oba ali ku ludda lw'oli. Naye kye muyina okumanya nti awasembayo kasengejja ke nabagambira nti tufune revolutionary album.
Munnabyabufuzi gwe twalonda twamulonda nga ba revolutionaries. Kyansanyusiza nnyo nadde mpuliriza president neggulo yakyogeddeko ku radio ngali Boston. Yagambye nti twalonda National Unity Platform as our electro vehicle nga yali yakutu kyali kyombo ekiyina okutuyisa mu byobufuzi ebirimu okulonda, era eyo ye party yakyo gye kirina okuzannya otumaintainingawo nga tuli relevant mu byobufuzi by'eggwanga nga bwe bitambula. Yanze chovola bana bakubira omulanga ne bagamba nti all we need to do ne wankubadde tuyita mu bugubi buyitirivu nnyo is to make sure that our political party bubola ba munnabyabufuzi yenna gwe twaleeta. Sorry sister, wakati eteredde. Someone is trying to disturb the phone. Someone is trying so much interrupting, and it is a routine now these days. Whenever I'm online, someone tries. Is it clear now? Tell me. Is it clear now? Oh no. All right, thank you. Waliwo abakuba essimu eno bamanyi ebiseera ebisinga buli mba ntandise okwogera nga abantu bagiyingirako nga bagikuba. So that's our problem, but I think tujja kumalako ne message. Tujja kufuba okulanga etambula. Obukodyo bunnyina kyemalira bwayitamu okulaba nga alemesa flow of this information. Nabagamba nze mubaamu ebiseera kati en account mubaamu lwe bagitwala ne mutunka nabo okumala ebbanga. People report it every now and then. Sometimes people even report my lives, ezo lives zenkola bazi reporting oli nagamba nti bagikubye copyright nga temulimu nti nataddemu oluyimba nataddemu any sound but only me. Kyatukana okuneraliikirizako nga ndowooza someone could have copyrighted my face or my voice or even what I'm saying nga waliwo yabikwatako patent. But anyway, we shall fight on. All you need to know is that at least we've said each and everything we have to say. Ekitukomyawo is because some people fail to respond. Lero ne mulowooza nti kino ekintu mukivuddemu tomorrow ne mwesanga nga muli mu kintu kyekimu kye mwayitamu luli. Baganda bange, mulekerawo okumenyeka emitima ku bantu. You don't need to force anyone. Era omuntu mumuwe omukisa ogwesalirawo oba alina mmwe batalina mmwe. Naye temukabira bantu kubeera nammwe. Someone chooses to sesiri naawe. Lwaki omwesibako? Ebiseera ebisinga tufiirwa emikisa mingi nnyo buli twonoona obudde. Njagala mutunuulira amaanyi ge tweteekako nga tukaabirirwa omuntu tiwandibadde naffe beera naffe bukyanga bagenda abagenze. What have we lost? I remember everyone cried. Mu biseera bya Shibaga Katonga agenze. Now who is crying? After a period of only 2 or 3 years. Who is crying? Kufe naye. Abantu bangi nnyo bazzenga bagenda. Ne tusigalawo. Lwaki tetukkiririzaamu to that extent? By now twandibadde eri essomo kati twaliyize. Ngoli
oli ayogera bogeze nti sibaliko mutunule eno nga abatamulabye ne yemalayo mwe nabagamba gwe just pick up a pen and a notebook, write down ekyolabye omuntu akola on that date, that very date. Bobo oyagala okureacting obulungi mu reconciliation, tekawo ne feeling yo nti gundi bw'okikoze mpulidde bwenti mu mutima gwange, so that bw'onootuuka okusoma ojja kusobola okujjukira kye wayitamu. Because with the time tutuka ekiseera nitwerabira kyovola balungi oluusi n'abatukozeeko ensobi tumala ekiseera ate nituddamu eri nituteekanga nga tuseka nabo. Naye wano bw'oba oyagala okukikuuma, write it down olwandike ne feeling gy'olina ekiseera ekyo nti kale omusajja ono n'akola ekintu bwe kiti n'ayogera kino, kyokka ffe tuli wano tuli mu kukaaba. Kale gundi ogamba otya bwoti, gundi oyogera otya bwoti, gundi oyogera otya bwoti. Yayogedde kyayogedde, eyo yabadde choice yo. Yeye kyeyagadde okwogera ekyo. Gwate toyagala kikuddiramu wano. The more we keep on engaging with these people, the more we get frustrated, because there are others who want to catalyze everything. Ekibaawo for as long as kibalumya mmwe. Muleme kuwa abantu abo mukisa. Mumuwa abantu omukisa. Nti abalabe bammwe kakati essaawa ya leero bo tebagenda kuvaayo butereevu naye bagenda kuyitanga eno side ne side nga babasudiya, so that mwekube. How are you going to look at yourselves? Look at yourselves right now. Nga mwetemyemu bwe mubadde munyumya bwe mubadde museka. But do you think it is necessary right now? Mweche mutegeeza okujjako nga ffe abatakkiriza bwongo bwaffe kubukuza. Mulowooza at this time Kyagulanyi wa kukompeyalinga ku bantu mwandibadde mukiza naawo nti mukiteeke mu mbeera eyo. Museveni yakola bintu bya provokinga. Nze nalabyeko recently. Was it someone sent me a video, a short video today. Mumanyi nti muwagizi wa Museveni naye nga awaleese ka message akampeereza mbu Kabaka's convoy stopped only for Museveni to pass. Of course teyakimpeereza nti mu mutima gwe anyolwa olw'okuba Kabaka ajolongeddwa n'akola atya. Naye Museveni kimulumira ekyo kyayagala nti alaga amaanyi nti asobola okumusitopinga awantu n'atamanya nti ate n'omusitopinga awantu aba amwongedde privilege abantu be bana abamwagala okwongera okumulabako nga tatambula ng'ali mu kifo kimu. Nabagamba Museveni ali mu situation nga bagiyita bwemboni na nfa bwenja saamirira nfa. Kyakola kyonna otunyiga kitusanyusa busanyusa. Ekyokulabirako Museveni yatuuka ku esserisembayo eryokutukwata n'amalirizo tutta. Naye weewuunye teriyo gwatta addamu kudduka misinde nga wabaddewo ekizibu mu nsi. Teri gwatta addamu kulumwa njala. Teri gwatta ayinza kwekweka nga wabaddewo ekibaddewo. Wabula lw'omutta lwaziikibwa n'aziikwa ng'omuzira. It is very good to die on your feet. Era bw'otta omuntu nga takkiriza muwangula ng'omutima gwe tegumenyese, kiba kimumala. Ate kiba tekiwedde. Lwano nadde nagwe njogera naye ne mugamba nti nze waliwo abangamba Museveni ajja kutta akola ate ne mbagamba bwanzita nzikiriza Katonda kiseera kyange kiba kituuse anzise. Naye ate abampadde opportunity emusooka ye erimu eri ensi gye tugendamu eddako omwagenda kunsanga nga neetegese. Kubanga wano byempiseemu ebinnemesezza okubaako kyenkola ekyamakulu gyali. Oba oliawo lwakuba ye yansooka okujjamu eno ensi ne yeeteekateeka nga sinnajja, because Museveni started preparing himself okufuuka omukulembeze wa Uganda oba omufuzi wa Uganda way back before even my father we yasisinkana maama wange. Ekitegeeza he had ample time to prepare. But now let him kill me. Ne bwe mbeera nga musoose ye ennaku bbiri, at least ojja kunsangayo ne experience. Mba nina benkwataganyeeko nabo. Wakiri asanga nfunye eggaali ne weebaako abantu bana. Esobola omuzingiriza we muzingiriza ne mukwatako. Kitegeeza
mu byakola kati tewakyaliwo kyakyakola nga kyakutunyiga nga ffe lwakuba ebintu ebitunyiga kakati biri mu ffe ng'abantu ebinatunyiga ebitulumya emitima biri mu ffe ffe abalaba ekintu ne tugamba kati kino kitunyize ne tulumwa ye n'ayongerezaako bwongereza n'afuna relief singa tosalawo okutandika okuginowalinga ebintu n'ebintu ebiraba ne tutandika birabanga ebitakyalina makulu kwe ntandika nti okuyomba n'omuntu nga mu struggle yonna gye tubaddemu mbadde siina we mulaba lwaki annumya omutima ate buli muntu ayina eddembe mwe temulabanga singa mubadde bazadde nga nze bwendi sebo buli muzadde omwana we alaba ye mulungi asimbayo ate tolina bw'okimuggyako kubanga yono yewuwe ffe mu Luganda tugamba azaala ekibi akiwongerera and everyone nawe wooli olisita ku lulwo nze jja fasireeta mmere wuwo gw'ogireeta ekitegeeza gwe kabaka weewuwo so oli bw'aba asazeewo kyayagala okweyita why bother era bwe mmanga nkulaba tewenkanankana pulezidenti bw'omwegeraageranyako gwe lwakimenyeka naawe I just ignore you. You live in your fantasy life. Nabagamba ensibu ezityo beziri, ensibu gye tulimu bwetyo bweri. Waliwo ya reality gye tulivinga nebayo ne ya fantasy. Ngaba Museveni gye balimu e fantasizing buli kintu. Only to find himself nga agenza okuloopa ebintu nga byaloopa yennyini yenna nnyini bikola ye alina obuvunaanyizibwa bw'okubyonoona. Just recently mwamulabanga ali wali eri mu maaso g'aba Putin ayogera era bannange ffe be mulaba tuli balimi ba kofi onnyo naye kikwewuunyisa Germany etalina kofi gwerima ate yesinga okufuna etusinga ffe naye nga weewuunye singa yali ng'omuntu abitegeera byayogera nga talinzi kuba mino nti bamuwandiikidde speech erabika okunyuma n'agisomera abantu yandibadde akimanya bulungi nnyo nti ne bwe kuba kutulugunya bannayuganda okutuuka okubalemesa n'okuleka Uganda eyali ebaddeko kompitita namba emu ku namba 2 ku world market mu basupplier b'emmwanyi n'ogiwomatulayo nejja okutuuka kati ku prefero nga n'okugyogerako balina gyogererako mu mawanga malala kubanga okumanya balina gyogererako mu mawanga malala n'emmwanyi gye tulimako yokka mu Uganda abasinga okuexportinga ekitundu ekisinga obunene Rwanda kubanga abasajja abo be bafuna ssente be bakwasa ssente be bajja mu bantu baffe bo ne bagisuubulawo ne bagitwala ewaabwe ne bagiexportinga ng'eriko Rwanda naye nga Rwanda terinnye mmwanyi batutte yaffe naye ng'ani yawa omuwaatu ogwo gwe eyaddira abantu be wasanga nga enteekateeka bagiina bakoze n'ebibiina by'obwegassi nga weebiri n'obijjawo noddira eggwanga lyotegedde nti backbone y'ebyobufuzi yaalyo y'ebyenfuna yaalyo eri mu kulima nga n'ekirime kye basinga okulima mmwanyi okulima okwo okukufunamu mwina kuyita mu bibiina bya bwegassi ebibiina by'obwegassi n'obiggala banka z'abeegassi ezaali zibayambako okusobola okwanguya okulima n'ozitta n'ozijjawo I don't know baba n'abantu bagamba simanyi lwaki abantu babalowooza nti bagamba baasoma naye ebintu ebyewuunyisa ky'ova olaba nga Museveni ennaku zino kizibu nnyo n'okwagala okwekompayalinga ku Amini nti bw'ogenda otunuulira mu reality ebintu ebiraga okusoma bwe muba mbadde mulowooza ate Amini bye yakola ate ono agamba nti yasoma ate yalagira ddala obutasoma ekitegeeza genuinity eteekeddwa okubeeramu. Amini accepted it that he was a primary 4 school dropout. Yasoma n'akoma mu kibiina kyakuna.
era teyawakana kokko wadde ne bwe yabeera omukulembeze teyapangapanga ku bipapula nga bw'olaba bano nti mpanzeyo ebipapula neerijje ku ddala kwessaatuuka mu kusoma. Naye kye yalina kyali ekintu kimu nti yali agunjuse yategeera, amini yalina amagezi agategeera. Ng'okigasseeko n'ekyokuba nti ye yali Munnayuganda munnansi. Museveni kyatali ebintu amini byali asinza Museveni era n'olwaleero byali musinza mpaka. Amini yali Munnayuganda, Museveni kyatali. Amini yasoma n'aviirako mu P4, Museveni gye sisuubira nti yatuuka kubanga ebirala byonna byogerwa. Teri muntu ajja kugamba nti yatula P7 ne Museveni. Museveni bamwogerako katono ne bagamba nti esomera Ntale. Ate Ntale bagamba okubuuzayo yatulirayo O-level, yatulirayo A-level, yatulirayo kiki tewali kye boogerako. Ate simanya n'agenda Dar es Salaam University. Yasoma chisma political science, simanya military academy, simanya nyani. Bayina engeri gye babyogeramu ebintu ebitategerekekawo. Naye buli bwe bituuka ku byo graduating on any level of education tetulinawo ku bwino wa Museveni. Naye ye amini kati bwe tumaliriza ebyo tukkiriza Museveni tetulina bukakafu bwa kusoma kwe okujjako emboozi zoonyumya. Then amini tulina okusoma kwe at least waliwo ne bwino nti yasoma Qurani yagisomeranga ku muzikiti gwe Wandege yaawo, somero lye Wandege yeeri bwe yasomeranga. Then tujje kubikoleddwa emyaka 9. Amini emyaka 9 gyamala ku buyinza yatandika okulwanyisibwa ng'alwanyisibwa Museveni n'amawanga amalala, Tanzania, Bungereza, Isirairi. Amini yatandika okulwanyisibwa nga yakamala omwezi gumu mu buyinza. Yalwanyisibwa mpaka lwe yasuulibwa. Yateekebwangako sanctions after sanctions ebbanga lye lyonna. Museveni tannafunayo na ku sanction yeye yakafuna za abasajja be. Tannaba kufunayo yeye. Era tetunnaba kufunayo ya ggwanga eryawo etegerekeka okujjako ezaabamu ku basajja be. Museveni amini emyaka gyali 9, Museveni agenda myaka 4. Bino amini bye yafuba okulaba nga maintainingawo. Yasangawo obwegasi bwatandika 1913. Nabo maintainingawo. Era nabongera amaanyi cooperative unions nazongera amaanyi. Bwino wali n'amamotoka ago gemulaba balwana okumalawo okusanyawo ba Museveni nga bazze. Galeetebwa ku mulebe gwa Amini. Then negongerwako amaanyi ku Gwobotetu. Naye ekitone ennyo ku Gwobotetu teyamalawo obudde bungi. Ebintu ebisinga bye mulaba biriwo. Ebyaliwo Amini byajja Museveni byajjawo byaleetebwa Amini. Museveni gwe kiki kyokoze bino byojjeewo ebyali bikuzaakulanye eggwanga. Amini it is on record nga yali adduukiriddeko ku mawanga agali mu bwetaavu n'obuyambi bwa ssente ng'akutte mu ndyanga okuva mu nsawo ye n'akwatako n'ekuzaava mu Wero Wishers abantu be yayisaamu akabbo okuŋŋaanyiza ku Bungereza ng'efunye obuzibu wamu n'okuyamba ku Dubai ng'efunye obuzibu. Naye ye mwami Museveni musajja wattu bukyanga ajja Uganda gye yasanga bw'atyo ng'ate n'okugitaagula ali no obuvunaanyizibwa mu kutaagula Uganda mu byenfuna yaayo, mu byobulamu, mu mbeera z'abantu eza bulijjo n'ebyokwerinda. Ebyo yabyewandiikira ye yennyini mu katabo ke Sowing the Mustard Seed. Yali emabega w'okutabangula eddembe mu biseera ebyo. Naye bwe yajja bye yasisinkanawo n'abitaagula n'amalawo. Olwaleero tuli mu bbanja erisinga Uganda obuzito. Kati ku bonna bwe kubanga bakugambye otunuulirire ku bikolwa nga tetutunuulidde byafaayo bya kusoma kwabwe. Nene bagamba nti ono yakola kino na kino na kino na kino, ono najja n'akola kino na kino na kino. Ono yakozesa ebbanga bweriti era buno bwe bugubi bwe yali ayitamu. Ono n'akozesa ebbanga bweriti nga bwati bwatambudde. Ani ku bonna aba yasoma.
tetwagala gamba nti oli tumuwayiriza oba tutaddewo kyekubira naye njagala mutunuulire mu bikoleddwa olabe ani ku bonna eyasoma ani ataasoma ani alimba ani kyokka ekyo nga tumaze okukiraba ffe twatuka ekiseera nitugamba nti oke kati gwe weekubira endingidi n'abazungu ba abaagala okwonoona Amini naye ffe tokimanyi ebyafaayo biraga bwe baba baportrayinga bagamba dictator asinga mu Uganda yali Idi Amin naye gwe babuuza Idi Amin kati babuuze tutandike kwogerera ku muwendo gw'abantu oguttiddwa yogera omuwendo gw'abantu Amin be yatta bagamba akunukiriza miliyoni 2 that is Idi Amin akunukiriza miliyoni 2 naye miliyoni 2 mu Uganda ku Museveni miliyoni 2 ne bwe kuba kujja buzzi yagezaako nnyo okulaba nga akendeeza omuwendo gw'abantu n'agamba nti abantu abaafa babala abantu bali 800 boogera ku buwanga bwe basobola okuŋŋaanyaako wali eri Luweero but that is only in Luweero teri kawanga ke baalaganga Luweero akakali ku luguudo nga baakajja mu kitundu ekirala ekirinaanye Luweero era sinti bunobo obuwanga bwe twalabangako bwali bwa mu Luweero triangle yonna no obwo bwali bwawo Luweero Kasana ne Kasana abo ogenze wala obwo bwa Luweero people were killed along Bombo Road Luweero bwe bokko bwala bwako era abagamba okubala bwe bagamba okubala we've got people who were killed everywhere olutalo gye lwayita era obuwango bwe tebabusombako buleeta ekitegeeza on accountability more than 2 million people were killed nga Museveni alwana kujja we've got others that are not accounted for nitulabako ne ku bantu abazze battibwa tuyina bakibwetere ebyo ebibozi bya kibwetere tebinnyonnyolwanga kumalayo tebannaba kubinnyonnyola bimalayo but we've got people who are killed tetugenda kwerabira bano bebazenga batta bano baana ba masomero bebazenga bakumako omuliro bwe gutuuse kuffe nga tusituseeyo gujja bagidde no one can give you a clear accountability we are only trying to compile these people n'abantu abamu families ezisinga ziti coming out to give us the information ate ng'ekikwewuunyisa we can only account for these people that have been killed after the coming of social media because that is when at least some information can find its way to the eyes of the people. Naye waliwo abantu abattibwa mu dark era watukumidde mu kizikiza mumunjala mumbuulire nga mutugamba nti tulina improved health service kubanga there is a record gye twasomangako mu primary nga bagamba abantu infant mortality rate yali y'amaanyi kati ye improvinze naye mumukimanyi nti tulinganga abalisitagana nti somehow number of people abayingira mu ggwanga beeyongera obungi abazaala beeyongera obungi but the growth is stunted on record and that is why you cannot have a census as projected in the constitution nti tuteekeddwa okubanga ne census every after 10 years. How many times have you witnessed the census in Uganda? It was only made once. Nibamaliriza nga batugamba nti buli mulundi tubadde tugenda milioni tulinga mitwalo 5 tulinga siba milioni 5 tulinga milioni 5 tulinga fa batava ku milioni 5 nga tuzaala buli lunaku ki ekitutuukako mmwe tulina ebintu bingi nnyo ebyamakulu bye tuteekeddwa okwefumiitirizaako nga ffe
than okwonoona obudde bwaffe mu bintu ebisinga obungi nga tebirina kye bitugasa. Olwaleero ne bwe tukeera ku makya ne twanika omuvubuka oyo ne tumuyombesa ne tumukola tutya. Ne bwe tukeera kale ku makya ne tumusuula. Bwe tuba tusazeewo ne tukola obusobozi obwo Katonda n'agatuwa amaanyi oyo ne tumusuula omu. Does it solve our problems? Does that answer the quest? Baganda bange, tuzuukuke. We are wasting our time mu bintu bingi nnyo bitalina makulu. Someone starts up a live, ngenda kusabala alien skin, ngenda muisaamu eggaali, you all come. Nimubeera okwo buli muntu nannyonnyola era nze namugamba nze namuleeta wano nze nakola ntya. In the end, okay, wamuleeta kiki kyotwongeddeko tulazeewa. You people abatijja n'abantu bano nga bajja, you contribute a lot mu kumenya emitima gy'Abannayuganda because you know how fragile they are. Mumanyi bulungi emitima gy'abantu baffe bwe giri n'obwongo bwabwe. Lwaki mujja kati essaawa zino okuba abalungi nga mutunnyonnyola nga temwasobola kutekinga precautions nga temunnakireeta? Because you don't have control over omuntu ayagala okufuna fame ye, ayagala okusigala nga performinga, ayagala okusigala nga afuna. Wabula wana abantu mwenna mabagamba era mwenna abantu oyo ye waffe mutekeddwa muyikira mutekedde kati dakika 2 tugenda kusuula oyo musajja mukyamu nnyo wano yangamba bwati ne bwati mwenna mutunulira naye ngamba bwati nerere bwe wamutunulira n'agamba bwati weyongera n'otugamba tugende nga tumugoberera kati sawa ya leero tumumaze okutuwanika mutusuula omulundi gumu. Nammwe abantu abakola ebintu bino mutekeddwa okuba nga muli checked, mutekeddwa okutunulwamu nga mmwe. Kyova olaba mbagamba bulijjo nti tewaliwo omuntu ali immune ku kasengejja. In the end, buli muntu ajja tubulira ebigendererwa bye byali ki. Kuba munzanyusako ekintu kimu kwa kwerumiriza. Nze nakola bwenti, kale ne nkuteeka wano bwenti. Nkuteeka ntya bwenti, ateeka kati ne bwe tutunuulira abalumiddwa emitima abamenyesa emitima olw'ekikolwa kino gwe kye wakola kye wassaamu amaanyi go, naawe ojja tubulira gwe wali okolera. Naye nga tuvudde mu kwerumaaluma n'okunenengana, tuddeyo tutegeere ekintu kimu ndi mweno revolution gweweka gwe muntu w'omulamwa. Mulekeraawo okuteeka obwongo bwammwe ku bantu abalala. Mulekeraawo, stop that with immediate effect. Mulekeraawo kubanga gye tugenda mu maaso eyo tugenda kuba tetukyalina gwe twetaaga. Mbagamba bulijjo bannabyabufuzi si be bantu be twanona, be bajja ne batwegayirira. Ffe twasigala ku guno omulamwa agwerabidde, time will come ng'ajja kudda tunona. Naffe tuleme kwerabira amaanyi agaffe gali mu bantu baffe. We should always move with them. If politicians have failed, we shouldn't fail on our mission. Buli muntu akwata obuvunaanyizibwa bwabwetikke. Buli omu kwata obuvunaanyizibwa bwabwetikke. Tetugenda kwekwasa. Ndi bannange twalonda abantu ne bagenda mu parliament ne batabako kye batukolera parliament. Twasindika abantu mu parliament eyo nga tukimanyi bulungi nnyo nti omuwendo gwe tusindiseeyo tegwenkanankana na muwendo gw'abatulwanyisa. So tuleme kubeera bazibe ba buwongo kulowooza nti abaffe be twasindika abatono kubali bagenda tuukayo basinge. Bino byonna abantu bajja ne babyogera n'abantu abakulu basanga ng'agamba kale mwandibadde mwekandagga ne muvaayo. Uganda bukyanga lubanga lwa mmindi bukyanga kwekandaga mu parliament kutandika muogereyo olunaku n'olumu nti ekintu gundi kyali kiyisibwa ne wabawa abakiisa abeekandaga ne batakiyisa kubanga bakimanyi bulungi nti omuwendo ogugenda okwekandaga nga muli ku on democracy one numbers omuwendo ogugenda okwekandaga teguyimiriza kintu kubaawo teguyimiriza kulonda kuba kuli mu parliament.
kubanga already mwagenze n'okugenda nga ne bwe musalawo mwenna mulonde temusobola kuwangula bali. Ffe tetwayiga politics oyo tetumutuukangako. Okuba nti tujja kusobola okwogerezaganya n'abantu gundi balondere ku mulamwa. Abantu balonda bulonzi bye bawagira. Tebafa nayo. Kyova olaba ne BMP abammwe be mulowooza nga bammwe bwe bamuwa ssente alonda kyabali kye baagala. Because akimanyi bulungi nti eddoboozi lye si kyekyamakulu. Era kyova olaba mwe babazanyira ku bwongo amala okulondera eri sayidi najja eno n'abagamba nti era nakiwakanyiza era nze ndaba tekiina makulu naye nga bo bali kye babadde basinga okumwagala mu kulonda walonze. If you want to make a statement, just be paid, get out. Wekandage. Nabagamba Luchamuzi oyo yakikolanga. Nagenda nagamba atuuka n'alaba eno mugundi ne bamugamba nti omanyi tugenda ku oluguudo lw'egindi tugenda duzimba tugenda dukola ku gundi nga gyabagamba bamugambye nti tugenda dukolako ku Lwokuna ng'abagamba nti ku Lwokutaano ngenda kusiiba singa oluguudo olwo tebalukolako singa tebalwogerako ngenda kusiiba Olwokutaano ngenda kusiiba Olwokutaano. Abantu bonna ne balinda Lukyamuzi agenda kusiiba Olwokutaano. Kumbe yategedde nti City Council lulina mu programu lukulwako ku Lwakuna oba ku Lwakusatu. Yabagamba ng'ebula ennaku 2 nga wayiseewo ennaku 2 n'alyoka abagamba nti nze ku Lwokutaano nja kusiiba ng'ekintu bagenda kikola Lwakusatu. Bwe bakikola ng'agamba bantegedde mwandabye kyova olaba nti time yatuuka yalekerawo okwogera ebintu obutereevu nga bwe yalinga ayogera n'atandika kwogeranga mu Ludicha so that abuzaabuza abantu babeere mu kuseka ng'ayogera mundasitabye omusasita jja ebyekisirusiru ebyo abantu ne bagoberera okwo because all they know is that Ugandans must be kept busy. You can either make them busy by cracking jokes or else banyize bakuleko waya bayombe obakuumira bwati Lukyamuzi bwe yatukuuma teyasiibako lunaku n'olu naye yakwatanga abantu era abantu olugira ne bagamba omusajja waffe tujja kumuzzaayo omusajja waffe yagamba wano yabakangakangako ne bakola kumba agenda eri n'afuna abamubuulira ebiri mu lukiiko n'amanya ekiddako n'agamba kati wano nze nange political stand yange ebyo ebintu tuzze tubiraba tuzze tubitunuulira naye bwe twabitunuulira twatuuka ekiseera ne tugamba nti kati kyekiseera twawule twagala kati tutereeze eggwanga lyaffe. Abazungu bano baatuteera politics nga tetunnaba kumufuna kukula kutegeera kumumalayo. Ffe tutegeera kimu ekintu nti omuntu bw'atawagira ky'owagira abamulabewo. Politics ow'ekijega bw'atyo tayinza kuleetera society kulaakulana nti buli atawagira ky'owagira mulabewo ate abantu namwe ne mukiteeka mitima gyammwe ne mukikiririza bwe mutyo eva mulibeeraawo bwe mutyo nga temukula. Ate abazungu bakikola bakigenderedde nga bakimanyi nti baagala okutukuuma nga tuba tuguumaazizza. Just funawo gw'ofunye dictator wo muteekewo akolera ebyoyagala mugamba afuneyo ne aba politicians abalala abakuumirawo baguumyaze abantu abasigadde gwe ng'oyisaawo ebigendererwa byo onaafiidinga bano gw'ofiidinga ye nga bwe mu exploiting abasigadde. Ogwo gwe muzannyo gwe tutambuliddemu ebbanga lyonna. Kyova olaba tugamba nti ekkomo lyagwo likomye lye lino. Twagala tutandika okuddabulula eggwanga lyaffe tutunule namu eno enfuga tugyetaaga. It will be upon us singa tuweebereramu ne twekolera omulimu gwaffe. If we sit and decide to liberate ourselves by our own struggle, newe tubanga tugenze mu international relations bajja kujja mu foreign policy nga tutuula ku meza as equals kubanga bajja kuba tebatulinaako revilege yonna okwebwanirira kubadde kwaffe ffe twenunudde kubadde kwaffe so si kwegayirira bo kubanga bwe tukwata obwongo bwaffe ne tubuteeka kwegayirira abazungu be baba bamala okukkiriza bwe batalikkiriza nti tunyigirizibwa ffe tetujja kulowooza nti tulinyigirizibwa sebo ffe tulina okugamba abazungu nti bannange munnange abantu baffe bawambibwa mu drone nga baffe be bawamba
ndi abazungu bamale kukkiriza nti ffe tuwamba mu drone sebo nina ina ajjayo nedda kati nopo ina drone ewamba abantu nti ate ffe tulina okuleeta evidence tukakase nti mama sifa abawamba ffe mulaba tetusobola kuwamba tetusobola nakola they are making us dance like cartoons. We don't need to prove to them. Abantu betu singo kwetaaga okuprovinga if we want genuinely to liberate ourselves. Abantu betu singo kwetaaga okuba on board be na Uganda, and the most important Ugandans are those ones at home. Ekyomukisa omulungi nti abantu bano bagenda beeyongera okuwera omuwendo gwabwe. Bwetuwogerera olwaleero bangi nnyo ababadde beesuulirayo gwa Nagamba mbu basuubuzi bagenze bava mu business. Kyeki bajja mu business taxation policy embi. Kyeki bajja mu business abantu abakulu mu government abali mu government abalyamu bagala bayingira mu business bano ze bakola ate batya competition kye balina okukola is to cut them out of the business. Kyeki dirira mu ekyo government yetuyamba disgruntled people bongera okuwera. Ekirala ne government ekendeera wawejja omusolo kubanga tebajja gwejja mu tebayinza gwesolozaamu. All these are things that we can rectify, but if we give ourselves ample time okutegeera ne tujja struggle yaffe mu mbozi z'ebivulu ono yatuwagirako ko kati bwe tuteekeddwa okuwagira. Are we doing anything good for ourselves? Tulina kye tweyambamu mu ebyo mulowooza? Tikati n'ekivulu kyono tulina okukijubisa ennyo, tulina okukimuwanika, tulina okumuwanika. Bemuwanika be babawanulayo. Problem is that bwe tuwanika abantu tulowooza naffe tuwewanise. Only for them to go there ne bafeelinga comfortable and let us down. Kuba ffe bwe tuba tubawanika tetulowooza tugenda lumu. Baganda bange muzuukuke muve mu bintu bino. I can see everyone now kakati sawa zino buli omu awali live egenda okukuba egenda okuyomba na alien skin egenda okuyomba na bitekisi egenda okolotya je mugenda okuddukira naye ng'ebyo tebiina gye bigenda tulaza ne bwe munaabimala ne munaawangula. Ekisooka mu byonna ffe wano ku social media abasinga obungi tuli bweru. Ekyo kyo muteekeddwa okukimanya. That is a fact, very bitter, but you have to understand that. You will only be frustrated lwakuba temwagala kugoberera ebintu ebimu bibatuukako ne mwekazaakaza. Abantu wano beekaza. Nabagamba bwe muba mwagala okakasa mutunuulire ebintu. Waliwo events ezaaliwo mwalwanyisa emisinde gya Kabaka. Ne mulwanyisa emisinde gya Kabaka ku social media one, only to find yourselves frustrated ku turn up. Nimutandika byakwekaza. Omanyi twali tukikola nga kyetwagala Kabaka aveeyo. Era kati yavuddeyo kyekyo ffe twafunyemu kye twadde twetaga. Ekyali kisinga okwagalibwa kyali kimu kulaba nga abantu tebataaninga apo. Naye bwe baataaninga apo ne mutandika kwekaza. Ekyo kyandibadde kisooka okukulaga nti bye twogera eno si bye bigenda ku ground. Ku ground waliyo emboozi ndala. Ne tuyombesa abantu okugenda mu misinde mu mipiira gy'amasaza nga giggulwawo. Taana apo mwagiraba. N'essaawa ya leero kuba twabagambye ebyo ebikolwa bikolebwa naye nga si Kabaka yabiragidde ne bikolebwa. Era abantu ne bajja ne babiirayo. Muzuukuke. Mujja kuwanika amaanyi gammwe ku bantu bano be muzze muwanika. Muyinza okulowooza mmwe mubawanise era ekiri awo nga bwe twagala okwewa amaanyi. Yes, tugeewa tubawanise tubayambye tubateereddeko ettaffaali. Naye gwe ateekako ettaffaali njagala ojjukire mu kivulu ekyo togenda. Era bwe baba balaba abaddeyo ku kamera ababaddeyo tobaamu. Yes, oba mulungi nnyo wakyadivatizinze naye toli mu abo ababaddeyo. Kati bali ababaddeyo muganda wange bwe batandika okwagala omuntu bayinza obutamusuulira ku peesi kweyagalira bamusuulire. Then you find yourself disappointed once again. So singa tusirika
oli ayinza n'obutamanya nnyo kitunyize n'ovaayo nga amaze okitegeera oluvannyuma. We are misguiding our people down with what we are doing. So if we want to do anything good for us, bwe tuba twetaaga okukola ekintu ekirungi gye tuli eri revolution, let us concentrate ku ebyo ebigatta ku revolution. Let us concentrate ku ebyo ebigatta ku revolution. Ku ground waliyo emboozi ndala. Ne tuyombesa abantu okugenda mu mipiira gy'amasaza nga giggulwawo. Taanaapu mwagiraba. N'essaawa ya leero kuba twabagambye ebyo ebikolwa bikolebwa naye nga si Kabaka yabiragidde ne bikolebwa. Era abantu ne bajja ne babeerayo. Muzuukuke. Mujja kuwanika amaanyi gammwe ku bantu bano be muzze muwanika. Muyinza okulowooza mmwe mubawanise era ekiri awo nga bwe twagala okwewa amaanyi. Yes, tugeewa tubawanise tubayambye tubateereddeko ettaffaali. Naye gwe ateekako ettaffaali. Njagala ojjukire mu kivulu ekyo togenda. Era bwe baba balaba abaddeyo ku kamera abaddeyo tobaamu. Yes, oba mulungi nnyo wakyadivatayizinze naye toli mu abo abaddeyo. Kati bali abaddeyo muganda wange bwe batandika okwagala omuntu bayinza obutamusuulira ku pesi kweyagalira bamusuulire. Then you find yourself disappointed once again. So singa tusirika oli ayinza n'obutamanya nnyo kitunyize n'ovaayo nga amaze okitegeera oluvannyuma. We are misguiding our people down with what we are doing. So if we want to do anything good for us, bwe tuba twetaaga okukola ekintu ekirungi gye tuli eri revolution, let us concentrate ku ebyo ebigatta ku revolution. Let us concentrate ku ebyo ebigatta ku revolution. Ffe tubaddewo nga tuvumwa, tubaddewo nga tukubwa. But all we need is to see ourselves fighting to Omulamwa gwegwo. Muganda waffe muwulidde bulungi. Waliwo olutalo oluliwo mu ggwanga olwakuba nti Alien Skin Mbu yavumye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yamusizaamu amaaso obujulizi nze bwe sirina era bwe sinnalaba. Era Mbu akolera mwami Museveni, simanya akolera Hamu, simanya mutwale wa Museveni, simanya bamuguze, obujulizi bwe sinnalaba. Kuba sinnalaba ku kifaananyi, sinnalaba ku video yonna nga Alien Skin alina bagamba Mbu nno bamuguze. Kati obanga tuli ku propaganda, tuli ku bya nawulidde, tuli ku bya Nugu Banton, okuba olinga alina ekimuluma kye tayagaliza Alien Skin, oba abalina bye banyiize babiri ye ne Alien Skin ng'abantu ne munyiiga nga muli eyo mu nnyumba yammwe mu kisenge kyammwe ate oli najja eno mu public fa tuteeke mu ntalo ze ne Alien Skin nze ng'omu ndaata kina kigenda kutugasa. Kuba ebintu bino bizze bikolebwa abantu be bamu abo abali mu kuba Alien Skin olwaleero nga bagamba yalidde be bantu be bamu bakubanga Bobi Yanga nga bagamba Bobi Yanga yali Bobi Yanga akolera state, Bobi Yanga wa ISO, simanya akwata emmundu, simanya akwata bomu, simanya alonkumabana nupasibwe. Bayogera ebigambo bingi bye batalinako mutwe na magulu nga Bobi Yanga ali innocent. Era Bobi Yanga yali ayagala kumpi na kwetta naye President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yavaayo n'akuma Bobi Yanga n'amuzaamu essuubi nawe asobola ogendeko mu kyalo wummule. Bobi Yanga yagenda okukomawo ng'abaali bamukuba abaali bamuwaayiriza kate nga bamuwagira. Ne ngamba ate bana bali bavuma Bobi Yanga kati ate bamuwagira nti musajja wa kabi alwana nnyo. Kati waleera abo abavumanga Bobi Yanga nti yalya bye bali ku Alien Skin. Kati nyinza kubeesiga ntya, nyinza kubeesigulirako ntya nti bye boogera bituufu. Ngwedde bampadde ebikyamu ku Bobi Yanga. Na bingi wadde bajja boogera nga bikyamu tebiriiyo. Kati waliwo mubeesige ntya ti Alien Skin bagamba bya mulembe nnyo babituufu. Bo omulimu ogwabwe gwa kuvuma buli kiramu, gwa kusuula buli kiramu. Kulaba nti tewali ayimuka, tewali ayitimuka mu ggwanga lya Uganda nti bo be baba balina okwogerwako bokka era balina okulabwa be balina okutegeerebwa nti mu Uganda gye bali. Banyumirwa abantu bali mu nnaku.
Ebola bolinga ali munnaku akaaba nga basanyuka nti twabagamba tujja musula tumusudde. Naye omwami ono Jaffa Makanga alina ebigambo byayogedde. Tujja kwepiisuula, tujja kwewagawaga nti tugenda kusuula Alien Skin atuleme okusuula. Tunaagamba tutya abantu. Struggle enebe ekyalina omulamwa, enebe ekyalimu amaanyi. Wanaba omuntu akyagyesiga nga mwewaanye tugenda kusuula Alien Skin ne mutamusuula. Singa tagwa n'asigala waggulu n'ayongera kufuuka w'amaanyi. Struggle enebe ekyalina amaanyi. Mulaba tugenda okweswaza. Mulaba tugenda okwemalamu ekitiibwa. N'abadde asuubira nti nno Nup people power by'amaanyi, struggle y'amaanyi, atagamba mu struggle temuli, olaba alemereddwa Alien Skin. Nze omutwe gwange gungamba nti neerowooleze. Era nga gungamba nti tetwandigenze, Alien Skin twandimulese n'akola bintu bye nteekako kulwanirako gundi nti kubanga Abitex baamumya ekivulu nawala na Alien Skin so n'abaawo baasasula obusente baayitamu awo n'abagamba mu nkwase ku Alien Skin oyo muwaayirize nti nno yavumye Kyagulanyi ABCD mbu bali ku mulamwa gwa kusuula Alien Skin. Nze manyi Katonda gwe yawadde n'ennume ezaala ku ffenna tewali yaleeta Alien Skin. Mukulu wa Abitex agenda okumanya Alien Skin ng'oledde waali. Omukulu Pius Mayanja agenda okuba Alien Skin ng'oledde waali singa teyandifunye kyakkuba. Kati bwe tudda mu ntalo ndaba nga baba beeswaza, ababa bezze emabega, ababa beefeebya nga tugenda kuswaza ekibiina kya National Platform, tugenda kuswaza Kyagulanyi. Ebintu ebimu twandibirese ne tuleka abantu ne bakola emirimu gyabwe ne bakola bye baagala. Okwefuula baakagiko nattabula, okwefuula bakalimingobya, okwefuula abamanyi ennyo, tujja kumaliza nga twokyeza Nuupu nga tugisudde wansi. Ate kino kulabula eriyo abantu be tulaba nga batulowooza mbuno ba Nuupu ba struggle naye ng'abantu abo bali ku mulamwa gwa kusuula Nuupu gisaanyaawo. Nga mmwe temubalaba temubalengera naye nga bo gwe mulimu ogwabwe bali ku kwawulako Kyagulanyi. Waliwo omwami yasooka Edrisa Musuuza paka Edrisa lwe yavuma Kyagulanyi n'aleeta nti Edrisa avumye Kyagulanyi olwo n'ayawula Edrisa Musuuza ku Kyagulanyi n'ateekawo olutalo paka lwe yafuna kyayagala n'abaawula. Kati omu era yali mu lutalo luno ayawukanye Alien Skin ku Kyagulanyi. Mmwe muligatta ddi muteerayo ddi ku bantu nga mubagasse ku Nuupu ng'oli yeetugambize Bebekulu ne mumukuba akalimi ne mumeta ne mugatta ku Kyagulanyi. Tulikirabako ddi ekyo? Abantu beera kwawulako obwawuzi. Kati omuntu ayawula obwawuzi ng'akwawulako obwawuzi buli lunaku aba talina mugaso gy'oli. Kati abo abantu abakola okwawula obwawuzi ku Kyagulanyi, buli Kyagulanyi gw'aba naye ne bamwawulako oyo yalidde. Kiba kitegeeza tebaagaliza Kyagulanyi, tebaagaliza Nuupu. Kyagulanyi agenda kusigala ng'ali bw'omu bw'ati ng'abantu bonna batyo mumusemberera batya okukwatagana naye. Kuba ajja bagamba baalidde. Kyagulanyi abeere bw'omu olwo balyoke bamulindigula ennume y'ekyuma nga tewali ataasa. So abantu abamu tubeegendereze, abayita taata baba n'ebigendererwa. Teri alumirwa nti alina kigendererwa. Beeteeka ku Kyagulanyi balwanirira Kyagulanyi batwalinira Nuupu naye ate nga bamwawulako obwawuzi. Kyagulanyi abafuniramu wa? Kyagulanyi ali mu bintu bino okwawulako oba kugattako. Kwegattako kumatiza bantu bangi kuba buli lunaku batugamba mufuuke ba Kyagulanyi bangi eyo. Buli gy'ogenda kuba enjiri olete ba Kyagulanyi naye gubanga gy'ogenda okuba njiri kwawulako ba Kyagulanyi abaddewo bagende. Oba tulina mugaso eri struggle. Kale ategedde nsaba ategeere gwe kinyize anyiige mpola naye yeebuulirire yeerowooleze era tukimanye nti struggle ntwetaaga kugattako si kwawulako. Bw'otegeera ekintu ekyo Alien Skin ojja kuba ovuma waabwe ojja kukakana ng'omulese kuba musajja wattu talina musango. Muleke ashininge time lye, muleke alye ensimbi, muleke afune akole. Kino akikoleredde ebbanga ddene nga kituuka tekituuse. Mu magezi ge maanyi ge bategeezezza nti waliyo omuntu gwe bayita Alien Skin. Singa yali takola nnyo n'amaanyi ge temwanditegedde nti waliyo omuntu gwe bayita Alien Skin. Naye obukozi bwe bwe bumufudde kyali ne mumutegeera. So mumuwe respect olw'ekyo. Okuva wansi w'ensi n'okumanya si kyangu. Ebyange byebyo tujja kuba tuddamu tuwaye Omukama asaba bankuumire mweraba.